Wakati ng'eggwanga n'ensi yonna bikuza olunaku lw'abakyala olwaleero, Kayunga ab'ekitongole ky'obwannakyewa ekya Kayunga Community Club baddukiridde abayizi abali ku ssomero lya Namagabi Bumeeya Primary School ne Uganda Matters Senior Secondary School mu Town Council y'e Kayunga n'ebikozesebwa nga bali mu nsonga zaabwe ez'ekikyala. Bano basoose okusomesa abayizi bano ku ngeri gye balina okwekuumiramu mu kusoma okusobola okufuna obulamu obw'omu maaso obweyagaza. Student fe tumanyi tuba bagezi nnyo tusinga abasomesa. Omusomesa asobola okugamba ekintu n'olaba nga by'ogamba tebiriimu n'ogamba angamba biki oyo naye ng'oli muyizi. Olw'okuba nti okitwala nti nze ntegeera. Abayizi ffenna bwe tutyo kuba naffe tukyasoma. Abayizi bonna babeerawo batyo. Naye ddala kikutwalira ki okumuwuliriza olowooza? Kikutwalira ki? Kyengamba nti ng'oli waneeno akaseera ko kakozese bulungi oyo kyeyise mambo gw'oyisaamu amaaso olw'okuba olaba nti oli w'amaanyi omeze ebbeere ate munnange ayinza okuyamba olunaku olw'enkya ng'okomyewo osaba okukolera wano internship yo. Rachel Nansumba omu ku b'ekitongole kya Kayunga Community Club bano abasabye okwewala eby'abasajja kuba byandibaviirako okuva mu masomero nga bakyali bato n'okuzaala nga tebanneetuuka. Naye ng'oli mu ky'omusanvu osobola ate obutatuuka mu siniya 1. Omanye ebiyinza okuleetera obutatuuka mu siniya 1. Ekisooka boyfriend oyo ajja ndono n'ebirungi bingi naye atajja n'ebibi. Ebirungi bye biriwa obugambo obulungi I love you. I love you until like Victoria dries. Senga mina so babagamba. Oyo boyfriend ajja n'obugambo obulungi akukwatako ku mukono nga mutambula. Oyo boyfriend ajja n'obugambo buki obulungi naye ate ayina n'ebibi byajja nabyo. Ekisooka otandika obutawuliriza muntu yenna kuba gwe olaba nti kati oli wa waggulu kuba olina akugamba I love you eno ate nga talina gy'agenda kutwala. Ekyokubiri boyfriend oyo asobola okuba nga alina akawuka ka mukenenya. Twali twagala abaana bano bakitegeere kuva mu buto nti no they have to come up nga si kweyawulayawula but they let them understand that what they can do ng'abakyala n'abaami basobola okikola like basobola okukola shared roles like basobola okuba equal in the roles ne bazikola bonna awamu ne tukitandikira wansi by embracing technology by embracing science and the ICT that we have because kati Uganda n'ensi yonna it's going digital. Mu kaseera kano ng'eggwanga lirwanyisa n'okuvumirira ebisiyaga, Joseph Boji akulira ekitongole kya Kayunga Community Club asabye abazadde bonna okutandikanga okwogeranga n'abaana baabwe ku nsonga ez'enjawulo bamanye ekyokukola n'engeri gye balina okubyewalamu. Lero tulina kuddayo ku basics ez'abazadde baffe ffe kwe twakulira n'okubeera open eri abaana baffe okwogera nabo kubanga ssaawa zino abaana omulembe gukyuse guli digitalized omwana asobola okufuna access ku kintu kyonna nga gwe muzadde tonaba kikola ki kukimugamba. So basically we need to talk to our kids as early as possible. Tulina okwogera n'abaana baffe. So sex education edda twamukulanga kibayita health science bamutusomesanga mu secondary ne mu primary. So twakula tumanye ebintu ebyo ku ssaawa zino kyesuubira nti tebakyabibasomesa. So tulina okuddamu ba introducing subjects ezo mu masomero tekwali kwonoona abaana naye omwana akula amanyi nti bwenfuna embeere kino kiba bwekiti bwenfuna kino kiba bwekiti. Ono era alabudde abazadde okukomya okwagala ebyobwereere okuva mu bitongole ebimu ebyerimbika mu kugaba obuyambi n'ebigendererwa byabyo ebirala. Buli oyagala nnyo ebyobwereere nga tokola oba ogenda funa obuzibu naye bwe tunaba nga bamanyi nti okukola kubanga twakula bazadde baffe batuweerera era nga bamanyi nti buvunaanyizibwa bwabwe okuba nga batuweerera naye buli oyagala ekyobwereere ekitegeeza oli asobola okukozesa kyonna kyakola ki kyayagala. So ffe ng'ebitongole tujja kukubiriza abantu okuba nga bakola ne gavumenti yaffe eyongereko ku industries abantu baffe bafune emirimu basobole okubeera n'obulamu obusobola okwongera abaana baabwe mu masomero nga tebalirize basalizi na byabwereere.